ekisookera ddala agamba nti lam tadhharu alfahisha fi qaumin qat, yabagamba basahaba abo nti obwonoonefu tebugenda kulabika mu kibinja ky'abantu oba mu mulembe gw'abantu yadde akaseera hatta ya'malu biha, ne babikolerako. mu riwaya egamba nti hatta yu'linu biha, oba ne babirangira ne babiyisa nga babimanyi bulungi bonna bye bakola nti bakola ebintu eby'obwononefu, ebintu eby'obwewusi ebitategereka. Nagamba nti illa dhahara fihim at-ta'un, okujjako nga mu kibinja ky'abantu abo abakola ebyo ebintu ne babyewaaniramu, ffe tusiyaga, ffe twenda, ffe tukola biki n'ebisigadde bwe bityo. Agamba nti illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fihim oba allati lam yakun fihim. Naye yagamba nti okujjako abantu abo nga bagenda kukkamu obulwadde obutamanyiddwa ddagala lyabwo, obulwadde obusaasaana ku speed. Mathalan, abantu abasinga tebaagala kiwulira, naye tujja kuwa example ya COVID-19 kubanga ze zimu ku ndwadde ze tutwala nga at-ta'un is spreading ku speed oba high rate. Wekitiibwa bagambe nti abantu, ekibinja ky'abantu obwonoonefu tebugenda kujja mu bo, babwanirize, babweyagaliremu, babukole, babulangirire emisana nga bakimanyi nti abo gurupu y'abasiyazi ebeera wali, nti yoloogi bakoleramu nti benderamu, n'okutuuka okubirangirira. Ebimu ku byalabiseeko masajidi bazisibye, emizikiti Allah mwe tusinziza Allah n'okumwegerera okutusonya n'okutulongoosa, loogi ne zirekebwawo ne basalawo bakolere bye bakoleramu, okujjako nga Allah already ebitulimu agenda kubyongera mu bwongezi. Bwe tulimu ebyakajanja nti weevuli era biki bana, era twenenyeze nnyo Allah, era tumusaba atusaasire kubanga tulimu ebyo abasinga buli awo temuna. Naye Allah lwaki tuteekamu, tusaba Allah abeere nga akitutaasa ya Rabbi. Naye abakirowozezzaako bakirowozezzaako ekyaddala. Katusaba Allah atutaase, abakulembeze baffe abawe hidaaya, bakole bennyini ebisaanidde okuba nga bikolebwa, baleme kukola bitasaana. Bwe tunakola ebyo, mukola amazaami ne tubyewaaniramu, ne tukola bali tubamanyi bakola bino nga wallahi beeyolese, tebeekweka na kwekeka. Abantu olwogi bazigenda mu misana, abasiyazi baaba embaga bazikola misana, abujuzi poliisi yabakutte Nansana, ababba misana, abatta misana. Tebigenda kulabika ebyo okujjako nga Allah agenda kuleeta mu bantu abo obulwadde bukawumpuli buli obutawona, obutalabikalabika, obutajjangako mu bantu abo. Kati tubitunulira byonna byonna, otunulira obulwadde obwo obuzze, embeera ze butuyisizzaamu, na byonna bituwangaliddemu ennaku zino. Reflectinga ku bigambo by'Ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byayogera, yabyogera myaka emeka emabega, myaka mingi nnyo. Naye tubitunulira kati wallahi birabika, bituwangaliramu bwa muli awo nti ate ensi fulani bali bwe bati, ate ensi bweti bigize. Era byonna tubitunulidde. Obwonoonefu obw'ekimmemme tebwatandika dda mu nsi ezo, obulwadde gye bwatandikira. Babikola byonna ne bakola bye bakoze, naye Allah alina engeri gy'aleetamu ebintu. Mathalan, ekyokulabirako wano India babirazaayo emabega. India tubamanyi nti be basinga okusinza amasannamu, balina simanyi Bushiva, simanyi Bushiri, simanyi Buki, simanyi ani baani. Naye balaga ebimotoka nga biitisa agasannamu aganene bijja ne bigasuula ne bigayiwa. Naye ng'okwemulugunya balina nti bino ebintu tubisinziriza ebbanga, naye korona azze n'atwera obwerezi nga biri awo bitunula tebitutaasa na tututaasa. Banda Allah akupampinga mu sensi nga ye wakyagalidde, akuzzaamu obwongo bwayagalidde, akuwa eddembe ne weerowooleza n'osalawo by'osonze bye weesinza, okole amazambi g'okoze byonna okole. Naye Allah olwagadde nti switch n'agikwatamu, wallahi akuzzawo nawe bweyagadde. Kati Wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ensonga emu eba esooka yatugamba nti ekibinja ky'abantu obwonoonefu tebugenda kubeeyolekamu, babukolereko, babulangire, babweyagaliremu, okukyako nga Allah agenda kutussa mu mbeera ezo zetuwangaliramu kati ez'akanyigo, tetuyinza na kuzeeyagaliramu yadde. Hatta n'abazeeyagaliramu ababbiramu ssente, era akaseera kagenda tutooka nabo bebanyige.
maadhalika Allah asobola obikola vice versa. Abazibba Allah n'asooka n'abatta, mmwe bennyini abazibba Allah n'asooka n'abatta mwenna, oba nemwetta omu ku omu, byonna bisoboka. Naye kyetwagala byonna al islah, tulongoose. Musliman am kafiran, oli musiraamu oba toli musiraamu, longoosa. Waliwo ekintu tuyita insaniya, ak'obuntu, okuba nti olimu ak'obuntu, banne n'obasaasira. Haibamaki ffenna tulina ebyaffe bye twagala, naye tubeere nga tudde eri Allah, tudde eri Katonda. Oba tutegedde ekigambo Allah, dde eri Katonda wo eyakutonda. Oba tolina kiwajja nakyo, tewali nsonga lwaki okola ebyambyone okulaba nti ate byonna guyagala obitwale. Bw'obanga eddiini yakulagira kukola kiri, ate tulaba lwaki ate okola ebyambyone, kubanga tukakasa nti byonna ebiragiro ebiri mu madiini amalala bye biragiro Qur'an byajja ne finalizinga. Kati lwaki tukola ebyenjawulo? Banaye tusiramuke, tutegeere eddiini yaffe, twetereeze.